Bano be bamu ku batuuze abeekulumuludde okuva mu bitundu bya disitulikiti y'e Kibaale okwetaba mu lukuŋŋaana abakungu ba gavumenti abalondoola empeereza y'abakozi ba gavumenti lwe bakubye mu disitulikiti eno okuwulira ensonga ezibanyigiriza okuva eri abakozi ba gavumenti. Ivan Birungi, omutuuze mu Town Council y'e Kibaale, mulimi ssaako n'okulunda ebisolo bye ebitonotono by'alina okusobola okwebezaawo. Nkirayo ebisolo byange mu kyalo mukooko mpono biki kubanga bayinda gatusabye mu kinanya omumpono. Eyagala agaziya ekisibo kye kwe kuddukira mu nteekateeka ya Parish Development Model PDM afune akasente asobole okwongeramu kyokka ono kyamuggwaako. Batusente batazimpe so nyayirugiro kimwe era tinsaba baba kubetaano tinze basaba nkazireka. Ono si ye yekka atendereza obukalubu bw'okufuna ssente mu kitundu kino anti okuwa ssente bw'otawa luganda lw'abazigaba oba olina okusasula balyoke bazikuwe. Otalina ssente tokufuna PDM. Eiza ekitaito muno ojja giteekamu emitwalo ago 2 ogende hawendi hali kuzihayo bakutemeho emitwalo 5. Azigwazi urakola kyo dali basayini kufuna miliyoni alimu n'abandi aba Ruguza ward bakafuna emitwalo 5. Mbu ssente bwe zikulema olwo nga bafuna obusongasonga bwe beekwasa n'ekigendererwa ekyokulemesa nga waliwo ne gwe bagamba nti kompyuta yaabwe emugaanye. Kujja kukwika sawa n'okutunuulira akagamba eyo oli mwana muto tosaine funa sente za PDM endanga muntu njiine buli kimu nkiine kubanga nyagyamu emirundi 3 ne bangamba kompyuta enyangire habukwakana kwa yenguzi kandi tinkujjagyayo bazimpero bati bazimpaire nyonyeire yonkuba za mazima. Bano bakukkulumya nga ssente ezaaletebwa okuddukirira omuntu asookerwako ate bwe zigasa abalina bokka. Mu Kibaale district tizikuyamba muntu wa hansi zikuyamba bantu ba haiguru. Otalina ssente tokufuna PDM. Bakuhandika obupapula bwabo aba bagaba PDM chairman nakakura toke baija bakoma abantu nka 2 bagamba mukoma akaruru abakujja kufuna PDM tubakoma 2 nti abo bakumara. Bagamba nti enguzi tekoma mu PDM mokka nga waliwo n'ebintu ebirala bingi mwefumbekedde. Mu poliisi enguzi esusse kati abakozi ba gavumenti batandise okubba essaawa ekifo ky'okugenda ku mulimu ng'akolera ennaku 5 nga bagamba kati akolayo 2 oba 1 endala n'azikola mu bintu ebibye. N'obujjanjabi kati bagamba nti bwankalu oluvannyuma lw'abasawo mu malwaliro ga gavumenti okwemalira ennyo mu bulwaliro bwabwe oba obwannannyini. Kubanga osanga nga wiikendi amalwaliro nga maggale OPD nga sinzigule ate nga abalwadde weebali. N'emirimu gyennyini bano bagamba nti kati gyafuuka gya mwana waani. Bamemba ba District Service Commission batugambye nti bagiwa basinga giwa barelative baabwe ab'eŋŋanda zaabwe oba bwe kitabo ekyo abantu babasaba ssente nnyingi okubawa emirimu. Abakulembeze mu kitundu kino obuzibu babuteeka ku misala gy'abantu bano gye bagamba nti gya munyoto. The money they are giving them is very small. They end up being compromised. A policeman tells you, I don't have transport. Here you must facilitate. At the end of the day, it becomes like a corruption. Newankubadde gavumenti eriko enteekateeka z'ekola n'ekigendererwa ekyokulaakulanya omuntu asookerwako abavunaanyizibwa okuziteekesa mu nkola emirundi mingi beezibika ssente zino ekiziremesa okugenda mu maaso olw'obukumpanya n'okwagala okwekkusa bokka.